Papa, vai. Papa, vai. Yes, agamba ati aje kumireko enkola video webale kubanga okona kanako subscribing exclusively tulete byakagwawo ebitrending ebidatambula e Uganda at large. So mbere no njagala okujjukira kye bayita Sheikh Yusuf Zaidi onagamye musajja omusomi wedduwa okuva walire mbitundu bya asangibwa wali eri emitundu bya mutundu opposite ne Kampala University. Yes, mwekwate nnyo mugwe agala okusomera edduwa eyokuba nti obwavu okunoonya emirimu nembere okuba nti amalogo ebijini emintu byonna bakusindikira. Yes, oli Bulaaya oli Bunaayira munoonyeko ku note 782 78932 ya WhatsApp ne Airtel note 752 yes 92 Sheikh Yusuf Zaidi musajja omusomi wedduwa omulambe okufu eyetisebane mu kusoma edduwa e Kampala Uganda. So mu mbeera eno then ne RP Music Promotion bamunoonyeko okukolera audio video ne promotion e Uganda n'okutoola ebitundu ebisigaddewo naddala Kampala Uganda at large. So mu mbeera eno olunaku lwaleero kutuusaako Tata Amala amanyikiddwa nga Eddy Kenzo sawa zibadde 2 ez'okumakya n'eddakiika eziyisamu mwana mulenzi ono Eddy Kenzo yes Tata Amala n'alumba omutimbagano gwe bambi ng'agamba we got an accident earlier on today but thanks God we fine we all okay. Babadde mbanji mu motoka nenga botunulya Eddy Kenzo abadde ku Masaka Road. Yes, Masaka Road ono Akabenje akafunidde wali in a nasty accident akafunidde wali kumpi mpigi yes ku Masaka Road yoko nga ali wali mbitundu nga bagambye kukigamba kuba abadde atuse mbitundu by'empigi maya nga ayongera okuba nti atambula abadde alina gyalagako abadde mu motoka n'abantu otunulirawo Akabenje kafunye abasobola okuba nga bamusikayo mu motoka akumpi akaletedde emotoka okuba nga yeevulunga. So Eddy Kenzo ono otunulya bambi emotoka kumpi yonna eweddewo Katonda ekwata omuliro mu kuba nti emotoka eno bamurashinga bamujja mu motoka. Yes, bibadde bingi ebigambiddwa babadde balowooza Akabenje kano kavudde kufikisa kimama Akabenje kano kaze accidentally kuba emotoka otunula engeri gye yeefuddemu. Yes, ebadde engeri gye accident ebadde y'amaanyi nnyo nga neera ddala ate nga ne emotoka weegudde so ebadde esobola okuba nga ekwata omuliro at an eventual time. So mu mbeera eno so Eddy Kenzo webale kubanga tata osimatuka akabenje kano tekabadde kangu naddala kumpi kabadde kumpi n'amafuta petrol station n'amafuta ya Starbucks nga nera kagamba otunulira embeera engeri gyebaddewo abantu bangi basobola okubanga badduukira mu mbeera eno okubanga basikayo Eddy Kenzo mu mbeera nga wogitunulira n'ebisigadde kubanga bambi enkyaleero webale kubanga mutuufu BT wino ono asobola okubanga simatuka akabenje kakakati ketwakalaba saawa za leero. So mu mbeera eno njagala okuza Sheikh Yusuf Zaidi yes munoonyeko omusajja omusomi wedduwa wali munoonyeko omusajja omusomi wedduwa oyo wali eri mbitundu bya yewankulukuku oba emutundu opposite ne Kampala University. WhatsApp number zezo ozenga ku screen ne RP Music Promotion yes banoonyeko mbenga mukwasaganya bangero kubanga bakuyamba kutambuza music ku radio ne TV ku budget nsamu then n'omuyimbi ng'olina talent yes nga ate tu supporting oberenga oli wanjawulo so tukuyamba okubanga tufunira management ne manager kisinzire kitone kyoyina nitubanga tutambuza embeera eno. So mu mbeera eno yes kankulekereyo mukulage ombujjuvu engeri ekintu kyekitambuddemu wali eri mbitundu by'empigi maya yes nga mwana mulenzi eno Tata Amala Eddy Kenzo wafunire akabenje. Papa, vai.
It's okay, it's okay. Eddy Kenzo. Papa, vai. Vai. It's okay, it's okay. Eddy Kenzo.